eyo nti nze nyina byempiseemu nabo nanze nenfuba nenkola sente zange kakati omwana wange talina kubonaabona kekibe ki kati eno mentality embi mu kubonaabona okwo Katonda mwe yayisa ssente n'ofuuka ow'amaanyi. Nina akantu ke ngamba abantu nti naye mukimanyi tulina okubaako abamu be tugenda ne twebaza abantu beevuma nakula ne ssenga wange nakula ne step mother bannange mubatwalire ebirabo eyo entulugunya gye batutulugunya ffenna no tulina gye twakulira buli gwolaba ow'amaanyi wano alina bye yayitamu buli gwolaba omuntu n'omulaba nti w'amaanyi alina bye yayitamu nange gwolaba obudde buno nina bye nayitamu naye ng'abaabimpisaamu ate essaawa zino bempulaningira okutwalira akagaati balyeko lwaki obulamu tosobola kubeera mu mbeera ya lubeerera nga nnungi mpozi ba queen be nalaba nti queen okuva bwe batulaga gyagize naye mu Afrika wano ebiseera ebisinga buli ali obulungi gyenvuddeye alimu okusiba natti nga baginyweza gyenvuddewo alimu okunyigirizibwa so kati omwana wo tomugamba nti nze kyemmanyi omuntu kyali badde agamba yaliga nti ng'olina ensonga z'okanuka nti nafuna olubuto kubanga omusajja yampa cupa ya soda na keeki oba yangulira ekifi ky'enkoko n'olwekyo omwana wange nnyina omugulira ekifi ky'enkoko omwana wange omuwala akuze bw'aba enkoko eyo ebuzaabuza ngimugulire naye ebirala ebyokusitwagolinga ebyokuhasolinga mubireke abaana babiyitemu omwana togenda kumukuza ng'omuwanga ayita kugamba mabeere bebi tajja kufuuka w'amaanyi kyekimu era nga bwolaba nti omuzadde ayagala nnyo omwana amuprovidinge buli kintu omwana buli kintu ng'akifuna buli kintu bw'atuuka eri mu maaso aba talina kye yeegomba naye ffe omwana bw'akula ng'alaba waliwo sipeesi nonga nti kino okyagala naye kiri mu maaso ojja kifuna ng'osomye gumiikiriza abamu muyina emirimu gye mukola omwana wo muwe employinge muwe omulimu mwawe ewuwaawo muge nti bamaidi bagende okola ofumbe nze nyina kawala kange akokubiri tetubeera na mukozi afumba omwezi ogwo ogwahuliddwa ba wiikisi 3 musasula kati agenda ku shopping nga musanyufu ninjagala kugula paasi nti njagala kugula flaska nti njagala kugula ngatto bwe ziti agenda nga musanyufu sente zazikoleredde ate ng'era ne bwe naalibadde era omukozi bw'asigalawo era yalibadde gamba ne bwe omukozi bw'abeerawo tajja kufumba ate omukozi nja musasula ate omuwala ono era nja mukolera shopping kuba nze maama we so kati tukola shopping mu sente zeyakoleredde omwagazisiza okufumba n'ayiga ate era n'omuwariwadi nemuwariwadi anfumbira n'embeera nga nakati gwendekayo nti nina omulwadde naye asobola omulabirira asobola okukola kino nga ti kakati jjajja yeetaaga obuugi essaawa zino ogenda kumuwa empeke siniya 2 lwaki omwana oyo njagala afuuke maama lwa nsonga siteekateeka muwala wange oteekateeka agenda okufumbirwa somebody's husband oyo mukyala wa muntu mu myaka 15 from now n'omulenzi bw'atyo n'omulenzi mwami wa muntu oyina element gy'oleese nga tuteekateeka abaana bano ebiseera ebisinga obungi tubateekateeka okubeera independent kimu naye ne twerabira nti mu independence arrangement era mulimu akawaagiro kali ak'omwana agenda okufumbirwa ak'omwana agenda okuwasa temukafaako kati nze nyina mutabani wange Ayizaaka naawe nange nyina muwala wange Mariam yes kati nteekateeka owange nga mmanyi nti ayina omwana w'omuntu gw'agenda okuwasa abeere mwami we kati toteekateeka ono wekka tokikomya wano oyo muntu wa muntu oyo mukyala wa muntu mwami wa muntu naye gw'otusindikira ali ki oteesetese Ayizaaka nteesetese Mariam nga betusaba Katonda abasisinkanye kati gwe atateesetese era tusaba Katonda guwa musisinkanye n'omulala takifuddeeko awozanna twayita mu buzibu kati abaana balina lwaki bagolokoka ku makya bali mu holiday bagolokoka essaawa 5 byebiki bino byoteeseteese agenda kutunda kimu ku kimu kuba tamanyi handolinga yaabyo kyekino bulijjo mpulira Katikkiro ng'ayogera naga nti abazadde mulye ku ssente zammwe ze mukoze n'abaana bano mukole buli ekisoboka okubateekateeka mubasomese mubabuulirire batandike obulamu byokoze waba tawannayitawo na nnaku ng'abaguzi abanoonyeza taata wange
ekyo nkyogera nnyo ng'ate ndi musanyufu. Yafunye emmotoka ng'awezezza emyaka 9. Mwami wange yagimugulidde nga anyanjula ewaffe nga nfumbye emyaka 20 abiri. Taata wange teyagula mmotoka naye yateekateeka abaana be n'atuweerera naga bwe naagula mmotoka sijja kuweerera abiwulira bino era abiraba byenjogera n'atuteekateeka all the way from Kiboga. Kiboga si kumpi mu Bannakawunde mbeera ku TV mumpita nina amasomero 4 ndi mukyala mufumbo nina n'ebirala ne from muzeeyo oli Kiboga ng'akugamba zaamu njagala bw'onooba ofuuse maama omwami ne bw'anaaba alina by'atasobola ng'osobola obyetuusaako ate bw'onoobeera omunafu yatugambanga bw'onoobeera omunafu abaami tebaagala bakyala banafu era ate akola nnyo akagamba nti omukyala omukyafu tanyuma omukyala omufumba kafu abuuza ani yafumbye emmere temaze bw'oligenda ew'omwami wo ng'ofumba emmere etamaze nga tebalya mmere omunnyo lwaki ogukaaya ffe tuli Baganda olina okufumba ettooke nina ettooke lyabuzeemu okunyiga ate tulina embeera ffe waffe mu Bukatoliki tulina ebirabo ebya Mwoyo Mutuukirivu ne waliwo n'ekirabo ekyokubuulirirwa omuntu okukkiririza n'abuulirirwa n'awuliriza tukitwala nga kirabo nti Mwoyo akikuwa nobeera ng'obuulirirwa kirabo kiva wa Katonda. Waliwo embeera y'abaana nga bw'abanga omuzadde ali mu kwogera naye omwana mu kifo ky'okuwuliriza n'okutegeera omuzadde byayogera ng'ate akaaba bukaabi alaba nga bamuyisa obubi oba bamutulugunya embeera eyo omuntu ayinza gyandolinga atya omwana ono nti tuyina embuulire za mirundi mingi nti waliwo omwana nkirabira ne mu nassale eno mu nassale zange waliwo omwana yeetaaga sweet talk mu Kiibi kola waaka osooka okebere president obeere dokita olaba mu Kiibi eyo gwolaba ku TV ku BBS bw'ojja okubeera maama nsoma maama wulire maama njogera n'ebirala ng'oyo ye yeetaaga eyo kati waliwo bw'ojja ogamba mu Kiibi kola waaka bw'otookola waaka nja kuleetera poliisi lwe lulimi lwawulira tugiyita taafu tooko era Kabaka Girogero nagambye ntya kampite poliisi nedda leka nkole waaka kankubira omusomesa lwaki okubira banno kankubira Mrs nedda mami kampandiike oba abadde akuba banne nomugamba nagamba lekera okuba banno osooka kumukwata bulungi kankubire tica lwaki olwana kankubire poliisi babaana n'ebirala wanga alina tica Sara ne tica Aisha kamba kubire mbagambe nti obeera wano ne wano gwetufuula obeera okuba abaana b'abandi okubeera ki banno oli ebyokulya bya banno toyagala genda ku ssomero n'ebirala kati waliwo omwana oyo olina kusooka omuyiga ali ki n'osooka bw'olaba nga obadde omukondeeminga kubanga ebimu ku bwe tuba tukansolinga abantu n'abaana nti waliwo omuntu okubeera ng'agamba nti naye buli kimu bagamba nze kati bw'aba agamba buli kimu bagamba nze omuyita Suzi nti wangi olowooza tugenda kukola tutya awantu wano nze mbadde nteesa ole tukole tutya tukole timetable y'okumakya tukole tutya mu holiday muno titaata bwe nkeera ku makya nga njala obuliri bwange nga nkola bwa nti ng'akuwa ebyo kati naawe ng'oteekamu ebibyo ng'omugamba no kiba kirungi nnyo omuntu tatandika kukola mirimu ng'ali mu nayiti osooka kunaabako n'osenya ne weekuba ekizigo ng'omwana omuwala oba omulenzi n'oyambala bulungi oyinza okuba ng'ogenda kusooka kwera lujja nga kitegeeza bw'omala okusenya n'okukola bino tojja kwambala ate bulungi osooka okuba enfuufu eyo n'ebirala ebigambo n'obijja mu ye oyinza n'okuleeta ekiteeso naaba nga for example tayagala kukola waaka namugamba nti mu Kiibi nti jangu mukwano gwange nankubidde essimu naŋŋamba kuba abaana bano nti twogera nabo tulabanga abatategeera ne bwaba wa myaka 7 ne bwaba w'etaano mukwano gwange yankubidde essimu nti nagamba muwala we tayagala kukola holiday waaka kati oba ekyo tugenda tukola tutya ye mu Kiibi gweowo wamumaze mama ngenda mukola omanyi kyoba okola nti sooka okole waaka oyo kubanga kirabika kigenda kufuuka kizibu mu maka muno tusooke tukole waaka tumale awo esooka tukolemu waaka era ndowooza ogenda kukola waaka ono omuve wano omutuuse wano kubanga obumu obulagajjavu bw'onookolaawo bujja kugenderamu bw'olituuka mukamaawo n'akugamba typing ebintu bino mbyagala ku makya ojja kuga nti nja kukeera ku 11 typing obudde bukukyeko
mukama waabi kusaba ate bw'alira banga tokola mirimo gye abanoonya emirimu baba bangi aba agenda kukola ki kukugoba ate kiba kibi omuntu okusindikiriza ku mulimu waliwo embeera kati ng'abaana bagenda ku masomero soko ninde mukati kati ayinza okuba nga ate kiwe ekyo mugambe tetugenda ku shopping nga tomaze bwako oyo tolina kunywa chai mpaka ng'omaze okukola zino peegi 3 olina ozikola bwe kiba kyetagayo ku go ow'okuyita ebbalibbali ow'okuleeta nayo ebirowoozo bye n'ogenda ogamba nga wamba zuulu waliwo abantu nga bo ayinza akakola waaka bw'otamukola teri chai kakati olaba kati bagenda ne babuza ebintu ku ssomero kankuwa akakodyo waliwo abantu nga ye yeefula careless aleetako engato emu bedsheet aleetako emu nakino abaana bakibba nakino kyabula ogenda okutuuka ku ssomero nga tabule ze ziri eziri mu luumu ze bakuŋŋaanya ez'abanywanyi baazo eziriko ne totawaana naye ku poketi mmano ono tulya mmeka olunaku nti lulya 5 ba 10 kuba osala ngenda kugulamu engatto ojja kukikola taamu ekyo taamu ejjo ojja kulaba nga seeti zonna bakomyewo nazo nga buli kimu bakomyewo nakyo oyina mukwata waluma waliwo akantu ng'omuzadde oyina kunyiga omuntu agamba misenze ekyo sikisobola kikola omanyi ku ssomero wabeerayo enjala nnene olwo toli mukuza oli mu kutitiibya ate bw'otiitiibya weetiitiibya ojja kkaabira mu kasondako tulina abaana nga tubasindika ku masomero twagambye nti gye bagenda ku masomero ne bavaayo n'emize emibi kati tulina scenario 2 owange Isaac azze nga mulungi nnyo okuva ku ssomero okuva waka ewuwo azze ku ssomero nga mulungi nange nendeeta naawe n'oleeta owuwo naye nga owuwo simpisa sennungi saabifaako besinkanye nyamba nti Isaac ono n'agenda ku ssomero n'atakoppa muze ate n'abasomesa bali bakola batya Mariam ono agenze ku ssomero ng'alina omuze ne bagumugjamu n'atagusiiga banne ate n'ataddayo waka nagwo kaakati Isaac ono gwe Isaac wo otudde naye Isaac tugenda ku ssomero naye emize gye giri eyo mingi nnyo naye nze ffe tuli baganda abakatuliki kati mu Buganda waffe era mu bukatuliki bwaffe bayibuli egomba tutambula bwe tuti ne mu Buganda bwaffe tutambula bwe tuti ogenda kusanga yeyo emize ti abantu balina amawanga gaabwe nga gabakkiriza ebimu bikola abantu balina amadiini gaabwe nga gabakkiriza naye nze gali amadiini sigamanyiiko naye nze Isaac owange tuli bakatuliki abaganda tuli basiraamu abanyankole tuyisa bwe tuti kalikya yaffe etambula bweti n'eddiini yaffe etugamba bwe tuti mbadde nsaba otambule n'ebyo ekigambo kyange ndi taatawo byenkugamba nkusinga emyaka mingi era siri kugamba nti sikwagala nkwagaliza kirungi Isaac obadde okimanyi nti waliwo abaana bangi abaagala okubanga batuddeko ne bataata baabwe mu ddiiro nga babagulira ebigambo bino nga bataata baabwe tebalina budde batamiivu nga bataata baabwe baafa nga bataata baabwe bagenda bweru nga bataata baabwe balekawo banyaabwe naye ng'omwana agamba singa nfunayo ekigambo kya taata obulire Isaac wo nange mbulire Mariamu wange mwendi Mariamu ogenda ku ssomero abaana bagenda kuleeta ebintu bingi kuba abaana nakuteeka mu ssomero limu ebabagagga naye ffe tukoma wano nze nsobola kino nakino era byotutte tobba bintu by'abaana teweegomba bintu by'abaana ebirungi ojja bifuna twabadde ku BBS mukyala bwe mwamudde yagambye yava Kiboga ne kati ali Kampala okusoma kumufudde ki Katonda ayisirizza mu kusoma n'afuuka ekyo kitegeeza naawe bw'onoosoma byonna bye weetaaga essimu ennene engoye nnyingi ebyokulya ebingi ojja kubifuna tufisse akadde twogere n'abaana baffe nga tubabuulirira okubakuggira kuba gye bagenda society buli omu yaleese ajjukira kye bamugamba taatawe kye yamugambye maama kye yamugambye nti abagenda okuwaawa obusentesente baagala obulamu bwe obw'omu maaso bufe omwe n'ebyokulabirako okuba ku kyalo tulina abantu ng'oyo yazaala tetubalina tulina mu famire ng'oyo yalema okusoma yazaala tamaliriza kusoma obulamu si bulungi tumuwe ekyokulabirako omugane nti omulaba oyo nti yagaana okusoma bwe yagaana okusoma byebyo ebyavaamu naawe bw'onoogaana ogenda kukwata nze nkutemera kkubo ebigambo bino bijja muwulikikira mu matu abiwulire lwaki omutwala ku ssomero eryo kubanga amasomero mangi naye tuyinza okuba twamututte mu ssomero ery'obusiraamu atambulye ku busiraamu twamututte mu bakatuliki atambule n'obukatuliki Katonda ono teyeerabira Katonda tomuvaako naye bw'ova ku bya Katonda bayibuli emize gyonna mugyogereko nga musoma ebitabo byammwe ebitukuvu bayibuli yayogera atya ku bubbi bayibuli yayogera atya ku butawa abantu kitiibwa ne Kulaani omwana w'omulireetinge mu kitabo kye mukkiririzaamu n'obuwanga bwammwe nti obuwanga bwaffe bugamba tetuyita ku muntu fe abaganda tuyita ku muntu tolina lwaki ogamba asikaali nti good morning asikaali
good morning meetu, good morning obuwangwa bwaffe ebiseera ebisinga obuwangwa bwaffe butambula n'eddiini ze tusoma bimugambi nti gyogenda mwana agenda tandika okujja nga alina ssente miliyoni naye tebikwata ku bireke naye ebyo si byebikututte tugenze kukimayo magezi taata wange yagambanga tosekerera tica tugenze mujjako magezi ng'era bw'abawulira nga mulina bwe muli nga bw'omanyi eby'abaana wabula tica gwe naye yatusobera tava mu saati ya papo oba ki avaayo mpolapola n'agamba ani akyogedde ng'ojja kumubendegera musajja yakula tatukubiriza naye ng'atabuka n'agamba tica tewagenda kulaba saati ye genda omuggyeko amagezi tufuuke ab'amaanyi genda omuggyeko amagezi gatutwale mu maaso kati ye mwana wo byebigambo by'omubuulirira nga tumaliriza tuli ku musomesa amaze okureceivinga Mariam omuzibwaze n'emize gyayize ku baliraanwa gyayigidde waka oba oli alina gyayigidde ku TV kati azize ku ssomero waliwo ekizibu ky'okugisiiga banne bali bayizaaka betogeddeko abalungi ate ng'oluusi n'omuzadde emize agiraba mu maka ge mu kikomera kye n'agaana okwalaatinga battica abazadde mutuyambe bannaayo omwana bw'aba mubbi obama bw'alimu emize gino gyonna egitambula jangu oyogere ogaye mukyala buyungu mbaleetedde ono naye muzibu Isaac Mulese naye ayinamu kano naye ate mubakuba mu kisulo kubanga ekisulo ezi punishment be batuleetera mu kisulo baba babakooye agamba omwana mulalu nnyo kamuteeke mu kisulo mukyala bwe ngo baŋŋambye nti oli mulungi osobola omuhandolinga naye mbuulira emize gye kubanga omwana tumuteekateeka kati ate tica metroni omwana ono muyambi oyogereko naye mugambe nti Mariam Kadija Suzani omuze guno mubi aguyigidde ku mizigo wano ku baneiba omuze guno mubi abantu bagenda kukyawa kugenda kuwonoona obulamu bwo obw'omu maaso ababikoze tebayiseewo tebiyisaawo bino byebiyisaawo obeera ne maama inetoni we ate era muzadde wange omulungi singa metroni ogenda ku viddi n'abaako kaakugamba ku mutabani wo tokayuuka naye bakayuuka n'otya no kimugamba hawizi gundi mulungi naye nga gwe bagamba mulungi abba ebyokulya byabanne muzibu alwana agolokoka ekiro n'akuba abantu n'ebirala bakutya kati okubuulira amazima kubanga oli mukambwe tokambuwala ku muntu mutulekera abaana bammwe tubeera nabo mu ebbanga ddene okusinga mmwe mwami mukiibyo kyobadde okimanyi tubakuuma ebbanga ddene tubeera nabo ekiro ebbanga ddene okusinga mmwe kitegeeza muba mutwesize nabo bwe muba mwetwesize nabo mukkirize emize gye tubagamba tetulina gwe tuwalana kuba mwenna mwasasudde tetulina gwe tutaagala wamuleese mu ssomero ng'okakasa nti mukyala buyunga ajja musobola nzikiriza tusalire wamu amagezi nkugambye nti omwana wo nno yajja n'omuze guno naye gubadde gukendedde nemuholidde awangaalirawa oba tewaali mututteyo oyo gy'omutwala so kituyamba okubeera nga tulaninga konkalentidde kubanga omwana mukyala gwali eyo naddala bamaama gw'owakanira omuto naye omuto alinga mwami omuto alinga kitonde ekisajja tebakiwakanira tomuwakanira wabula gama tukoze tutya metro omuntu tebamuwakanira omuntu yenna naye lwakuba abamu tuwakanirwa naye abakyala be basinga okuwakanira abaana baabwe aga mwana tasobola tasobola atya emize yagiyigidde wano agamba emize yagiyigidde wano naye nga wano tetulinawo training ya mize era tetulinawo baana babeera wano wabula era baana bamwe bebakola ki bebajja najjo ne bagisinga bannaabwe kati kitegeeza wano ku ssomero tewali muze mubi nga tumaliriza enkolagana y'abasomesa nga tumaliza mu ddakiika emu yokka osibula enkolagana y'abasomesa n'abazadde yandibadde etya mu nteekateeka eno ey'okulaba nti abaana tubakuza obulungi omuzadde ekisooka olina okubeera n'essimu ya metroni olina okubeera n'essimu ya kilasitya waliwo essimu nga zolina okubeera nazo ove ku yange eya dayirekita kubanga ojja kunkubira ngaoyagala bya fiizi naye kirasi tica ekikwata ku mwana butereevu metroni beera n'essimu eyo ate era beera ng'omuggyako omukwano ogw'okumubuuza mukiibi yeeyisa atya naye akubuuza mukiibi yeeyisa atya n'ogamba mukiibi nno yagira omukiibi tasobola gwe tata wa mukiibi kati ate gwe tata wa mukiibi tasobola nedda mukkirize tubabuulire emize mubaguleko omukwano ne bw'abanga olaba tasobola mugambe tugenda kukola tutya olowooza musomesa tukole tutya metro tukole tutya omwana we kubanga butuufu njagala mukiibi taata w'enkya pulezidenti w'enkya minisita w'enkya BBS Terefayina pulezidenta w'enkya wewa akadde katugenzeeko nsaba osiibule mbawe ku namba y'essimu ejogere enamba y'essimu eri 0774949 oba 070200083 mukyala buyungo abazadde kyembakubiriza era kyembasaba ennyo mukwane ennyo abantu be mukwasa abaana bammwe ne bw'aba mukozi mufuule mukwano gwo bajja kukubuulira
mubeere bulungi mweraba. Toyanze nnyo toyanzeege kaseera kayisanyu olw'enteekateeka eriwo nti tuzeeyo baana ku masomero manyi tunoonya fees ne tufiseeyo akadde okwogera n'abaana baffe ate n'enteekateeka okwogera n'abasomesa nayo nkulu nnyo kuba abasomesa bano babeera n'abaana ebbanga ddene ng'ate kikulu nnyo okuba nga tuwuliziganya kubanga bw'otoofeeyo omwana bajja muvaako babeere ku baana abalala ate ofiirwe gye bujja mu maaso ero ojja okukizibwa nti oba omwana wo obudde bungi bwe watta n'otafaayo okulaba nti omutambuliza mu kkubo eddungi. Program zuuka n'ensonga bwetyo bwegenze nze Maurice Mukibe Mugave sigala ng'olaba Terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.